Namakula mu bulamu bwe yayagala nnyo omulenzi oyo naddala nga yakatandika okuyimba, kubanga yali akimanyi bulungi nti omulenzi oyo y'oyo malayika z'ekibira gwe zaayogerako mu biseera biri ebikadde nga Mawale tannaba kuwamba kibira. Yagamba nti yalaba omwana omuto ng'atikkiddwa engule emmyufu ku mutwe n'asituka n'amaanyi mangi okuva mu mbuyaga z'oku nnyanja n'olukalu. Embuyaga ne zisigula enkonge mu makubo amazzibu ne zitereeza ekibira ekyali kyawomoggoka n'entalo ezaaleeta Mawale mu buyinza. Yawulira ennyimba ezijjudde amakulu ameereere nga ziva mu mulenzi oyo n'amanya nti ebyayogerwa bituukiridde. Nga Mwoyo agaba ebingi bwakisiddwa, ne Namakula bw'atyo bwe yabikkulirwa ebikulu ebitaamanyibwa bantu bangi n'ebitabo ebitukuvu bikiggumiza nti mulina amaaso naye temulaba. Kituufu ne Namakula olw'okumanya ebingi kyamuleetera abatamanya ŋŋamba okumanya ekyenjawulo kye yalina ne bamumiza omusu nga bayita mu muntu eyamuwa obutwa obwamutta nga talabye ku nsi ekulemberwa Mitembo. Abantu abo baakikola nga batidde era nga beeraliikirira nti omugave Namakula yandibikkulira Mitembo ebyama by'eggulu n'abasuula mu ntateemala ababyamamiima n'abanfudu ge yamala waggoonya. Omwana w'aboolugave bw'atyo bwe baamumaza emmere olw'ekitone kye ekyokumanya ebinajja mu maaso, kati ze embuyaga ezikunta ne zikaza engoye mu kibira. Omukadde Namakula Lawrence, Katonda akuwa ekitangaala ekitaggwaawo oyimuke olwanirire ekibira. Wadde kyali bwe kityo naye abatemu tebaamanya nti okutta omuntu oba toggyeewo mazima mu mitima gy'abantu ababa basigaddewo nga balamu. Omuntu bwattibwa akaba kabonero ak'enkukunala akongera amaanyi, obusungu, obusagwa, obuvumu n'ebbugumu mu bantu b'obeera ottidde omuntu waabwe. Ambabuulire tewali muntu yenna mu nsi muno amala kulaba ku musaayi gwa muntu we n'addamu okutya okufa. Kwefumiitiriza omuzadde bwe bamuttako omwana we ng'alaba afuna obulumi n'ennyiike naye oluvannyuma aguma n'agoba okutya mu mutima gwe. Obusungu, obusagwa n'obukambwe buwamba omutima gwe n'asituka okulwanyisa oyo aba amuttidde omuntu we. Katugeze ojja olaba ente ng'etuusiddwa we battidde ginnaayo, olaba olutalo lw'enensiikuula ng'emaze okuwunyiriza ku musaayi. Awo nno n'oyo aba agikutte bw'ateegendereza eyinza okumumiza omusu. Munnange mu kibira abantu abasinga nabo bwe bali mu mitima gyabwe olw'okuba bamaliddewo abantu baabwe nga babatta mu bintu ebitaliimu nsana kwagaliza abantu balala kuba balamu. Okutyaba kusiba ku mpagi, obusungu ne budda munda, beefumbanga lunyata lwa muliro ogubumbujja mu mitima gyabwe nga baagala okulaba kwabo abazze batta abantu baabwe mu bulumi obutagambika. Abakoze obubi ku mulembe gw'amawalo ogutaliimu bwenkanya, ogutamanyi bulumi bwa musaayi bwe guunya, beesunga era baagala nnyo okulaba ekiseera ekyo nga kituusa abamenyi b'amateeka nga bakwatiddwa ne bavunaanibwa mu nkola ey'amateeka agakuuma omuwejjere n'ebijjodolo. Mitembo bwe yayingira ebyobukulembeze yasitula emitima gy'abavubuka wamu n'abakadde bangi abaali beesuuliddeyo ogwa naggambe eri ensi yaabwe. Abagirekedde bali basajja b'amawala abayingira n'omusaayi mu nnyumba okwekola ekigenyi ne beerabira okulekera abantu abalala abamanyi ekitiibwa ky'obulamu bw'abantu okukulembera abalala. Omukulu bwe yajja n'eŋŋombo ye yatwebereremu yayanguwa nnyo okukwata abantu omugamba wadde ng'abamu baakirabanga ekigambo ekitegeeza okusosola mu mawanga. Ne beerabira nti buli muntu Katonda yamuwa eŋŋanzikiro kwatambuliza ebigambo ebyensa mu buwangwa bwa buli omu. Bannakibira aba bulijjo bwe baawulira ng'omuntu gwe bamanyi obulungi yeesowoddeyo okukulembera abalala nga mumalirivu okwambalagana n'empologoma mu kibira, nabo ne basalawo okumugoberera. Era Mitembo yali amaze okwambala enkoofiira y'abalondemu emmyufu ku mutwe ate ng'asuulidde n'olubugo ku mabega olufundikiddwako omuyondo ogwalimu ekiba ekyeru n'ekiddugavu. Omukono gwe ogwa ddyo n'akwatiramu effumu n'ayolekera ekibira okuyigga obuwagizi. Bannakibira abaamwagala bwe baamulaba ng'ayambadde anekaaneka ne bagamba mu mitima gyabwe nti bwe gunaaba mulimu gwa kuyigga bululu mu kibira tebajja kulutumirwa mwana. Awo nabo ne bakwata embwa zaabwe ne bayingira ekibira bambalagane n'empologoma ennyi z'omusaayi ezali zimaze ebbanga eddene mu kibira nga ziri obugabi, emisu n'obuwuka obutono ddala okwenkana munyeera mu ssanja. Mitembo ne basajja be baagenda okutuuka mu kibira baasanga empologoma nga ziridde zibwegedde nga tezikyasobola na kugoba mbaata kugikwata. Mitembo ng'amaze okutuuka mu kibira yakyuka n'abuuza omu ku basajja be amubuulire oba ddala bannakibira endagamuntu zaabwe bazirina.
Omusajja gwe yabuuza teyalonzalonza ng'agwa mu kikapu kye kuggyayo ndagamuntu eyiye. Bwe yagisikaayo ng'agiwanika waggulu, Mitembo olwagiraba n'agimusaba agimuwe. Olwagikwata mu ngalo n'agitunuulira okumala akabanga ng'amaze okugyekkaanya n'agamba nti endagamuntu zammwe zino ge gagenda okuba amafumu gammwe aganaabayamba okugoba omumpembe Mawale, era muteekeddwa okugakuuma butiribiri awatali kwekwasa kintu kyonna. Yali akyayogera ne bawulira agabwa ga Mawale nga gaboggolera ebuvanjuba w'ekibira. Ne beekunga kitole okutaayiza empologoma eyali ebajonyesereza ebbanga eggwanvu esobole okugwa mu mutego gwe baali bamaze okutega, bagikwate bagikuube bagiggye mu kibira kyeyali emazeemu emyaka n'ebisiibo, ng'etulugunya obusolo obutono obwali bukunduzze olwagabwa gaayo agaali galya buli kimu ekyali mu kibira. Baba bakyasala entotto ku ngeri gye bagenda okugaba n'omuyiggo gwabwe nga bamaze okutta empologoma, ne bawulira munnaabwe omu ng'anyumya nga bwe yabadde atambula mu kibira eggulo, n'asanga agabwa ga Mawale ku nsalosalo z'ekibira nga gagumbye, ne gamukwata ne gamukuba ensambagere mu lubuto nga gamulangira okuwagira Mitembo. Ogumu ku gabwa bwe gwamutunuulira ne gumuwandulira amalusu nga gumugamba nti oyo omuyaye wammwe talifuga kibira okuggyako nga Mawale naffe tumaze kufa, era ne gumugamba nti gaakutta buli muntu awagira akalenzi ako. Ogwa bwe gwali gukyayogera ate oguba ogukulu ne guyimuka n'obusungu obungi ne gumukaayuukira nga bwe gusembera n'ekigala ky'emmundu mu maaso ge. Bwe gwamutuukako ne gumukuba ekigala ky'emmundu ku luba olwa kkono ne lukyuka, ne gumusaba aguwe endagamuntu ye. Omuvubuka n'agwana okulanga ye bw'atalina ndagamuntu, agabwa agaaliwo ne gamuyiikira ne gamukuba nga gamugamba nti omukulu tebamala gamuddamu batyo, ye nga tolina mpisa. Yali akyali wansi alaajana, bafubutukayo ogubwa ogulala nga gwe gutwala agabwa amalala gonna, ne gugamba nti musooke mumuleke oyo tugende ku ludda olulala awali abavubuka abangi tubakwate tubaggyeko endagamuntu zaabwe. Buli gye mubaggyako mugiyuze kubanga tetwagala bantu bawagira muyaaye oyo. Okuba bwe gwamala okwogera ebyo, omuvubuka gwe baali bakutte ne baleka awo ekinene kyawanga ng'ataawa ne beeyongerayo. Wabula bwe baabulirayo, omuvubuka kwekemba n'adduka ng'eyabbye okuzisinkana banne abalabule baleme kugwa mu mannyo ga Mawale n'agabwage. Mitembo bwe yamala okuwulira ebigambo ebyali byogeddwa munnaabwe n'addamu n'asaba omuvubuka omulala endagamuntu ye, n'agitunuulira okumala akaseera. Bwe yamala n'asitula amaaso n'abuuza omuvubuka oyo eyali amuli okumpi nti kozza endagamuntu zino ziggwako? Omuvubuka naye n'addamu okwetegereza endagamuntu ye. Bwe yamala okugyekebejja n'ayanukula Mitembo nti ddala yeetegerezza n'alaba ng'endagamuntu ye eneetera okuggwako. Mitembo n'agamba abantu abaali bamwegesa amaaso nti mukitegeere bulungi okuva ne leero ekibira kyaffe abantu ba Mawale baakyeguza era ne batufuula emmomboze ku ttaka ly'ekibira ky'abajjajjaffe. Kino kye kiseera buli omu ku ffe asibe ekimyanyu ere twekembe tugobe empologoma n'emisege mu kibira. Bwe yamala okwogera ebyo, omusajja omu yali akuze mu myaka nga n'ekirevu kyonna kijjudde envi yayimirira n'abuuza Mitembo oba ddala baali bakyali bannakibira abatuufu oba baafuuka bagwira, kuba endagamuntu ye teyawula oba kansangwa oba kaawuka dda. Omusajja oyo yayongera ne yeebuuza nti endagamuntu ye bw'eneggwako agenda kusengukira mu nsi ki? Yamaliriza agamba bannakibira banne nti kirabika bonna baafuuka bagwira mu nsi y'obujjajja bwabwe. Mu bantu abaali bawuliriza ebigambo omukulu bye yali ayogera mwalimu omuntu omunnanfuusi w'omutima omubi eyagenda ewa Mawale n'amubuulira byonna Mitembo byapanga ne banne. Omuntu oyo bwe baayawukana okuva mu kibira we baali bateesezza, yagenda busimbalala mu maaso g'abasajja ba Mawale kuloopa banne. Abantu ba Mitembo baamukwata lubona ng'ali mu bantu ba Mawale banywa, baseka, balya ebicepere olw'okumwebaza omulimu ogw'amaanyi gwe yabakolera okubawa amawulire agakwata ku nkambi ya Mitembo. Wabula omusajja oyo ky'ataamanya ng'aloopa Mitembo mu basajja ba Mawale nti amaanyi ga Mitembo gaali mu bantu na Katonda wabula si ye ng'omuntu. Omuganda amanyi nti Obuganda bumu era ayongerako nti agali awamu ge galuma ennyama. Ne Mitembo bw'atyo bwe yajja okukwata, okunyweza n'okukulembera ekibira ekirimu abantu abazitoowereddwa olw'ebirowoozo ebingi ebifumbekedde mu mitima gyabwe. Ye nga Mitembo weebale kujja mu bukulembeze
waziikula obulimba obungi mu byobufuzi by'omu kibira, mazima tetuyinza kubuyita bya bukulembeze olw'enneeyisa y'abantu abafuga bannaabwe obuwumbula nga beesigama ku maanyi g'emmundu. Mawale ne banne bwe baakakasa nti Mitembe amaliridde okununula abantu ba bulijjo mu kibira